Saba president abawekisonyi basabe emisango gye babavunana gikole ki giveewo nangamba sijja kuvaawo babasalire bamala basalira ne basaba pardon ya president ekiri mu mateeka bwe basaba pardon kwa bakkiriza nti emisango twagiziza nze nga siri nayo nze siri munamateeka nali Kampala mbeera ntinda so ne bakkiriza emisango gyabwe ne babawozesa ne babasalira ne mpandika ebbaluwa ne tugenda ne tubajjayo mufo ky'okumpa ekimuli ekingamba nti webale nnyo badduka akavula abamu basatu ku bo nagamba ono yatukase yakoze kino na kino muyita Sami nti yatukase nenewunya abantu baagala ki omuntu abayamba yaliwa bano abavubuka balinga mukaaga abo bayita bampaji Kiwaga bo bagamba otusonyiwa otya tetulina musango tubikane tumamirike tugende mu maaso so bo bali mu kooti era babeera beewozaako kati zisobola kuyingira mu musango gw'omuntu atalina musango nyingiramu ogwo gw'abalina omusango abakkiriza ensobi zaabwe so abazadde bonna siri minisita wa kujjayo basibe ne minisita wa kukola mirimu emirala gyonna. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Abantu bonna abakwatiddwa nekyemanyi be bakwata gavumenti ekwata muntu atalina musango wemba mudabye foomu z'abeesimbyewo abagenda okwesimbawo abanona foomu abakomyawo foomu bali abantu 8,700 abakakwatibwa tebanawera abantu 50 oba 30 lwaki tebanakwata giri emitwalo lwaki tebakwatayo 1,000 njagala kukubiriza abavubuka mwena abali mu byobufuzi muzanye ebyobufuzi ebiri clean muwulirize amateeka gafuga Uganda. Government nga bayita mu parliament bayisa UPDF Amendment Act omuli act egana ebyambalo ebimu ebifaananyiza ng'ebyamagye obutabikozesa waliwo amateeka agafuga parade z'amagye nti olina okufuna olukusa n'ogenda mu kifo ekiri gazetted nti oba Kololo oba Kyankwanzi n'okola parade naye kati gwe obanga oli Kadingo ne weefuula omusirikale ng'oyita mu mukulembeze wo ng'akola statement egamba leero mwambale bino ebya red nkya mujja kwambala ebiwombola oluddako mujja kutwala obuyinza gwanga nga lirina obukulembeze obulifuga gwanga kyerigenda okukkiriza ebikola ebyo yala kubulira ekirala gavumenti eno egumiikiriza olwo omunamawulire omu bamuyita Mufumbiro owa National Unity Platform yavuma General Mulamba omukyalo omukulu maama waffe jjajja waffe namugamba kale kino ekitazaalangako kwegamba n'ovuma omuntu omukulu n'omujolonga n'omuteeka ku ttaka tebamukwata bamuleka naye bagenda okukwata ng'olina omusango gw'ozizza kyova olaba be bakwata babatwala mu kooti oba tolina musango funa bapuliidabo ku kirungi ebibiina NRM erina balooya National Unity Platform erina balooya buli omu alina balooya kino ekyokumenya amateeka tekiri mu bannabyabufuzi abavuganya gavumenti bokka naffe abatavuganya gavumenti tumenya amateeka so nkubiriza abavubuka balekera beewale okumenya amateeka okukwatibwa womenya amateeka regardless oba gwani obaani oba gwe Barugahara Bala Mwatenyi bajja kukwata so olina okwewala okubutamenya amateeka okugondera gavumenti eriko gavumenti yo gyoyagala ejjeeyo mu future ekusange ng'oli mulamu so kibi baba bakwata bubi nkivumirira singa baba bakwase bubi naye baba bakwase professional ne bakuteeka mu motoka yaabwe bulungi n'otuula ne bakuvugako ne bakutuusa wakanga olaba oli omwana omuyimbi owenakawa meya owenakawa mwami Nubianli nga tebakukubye ekirungi naye bakwata ne bakutwala mu kooti mu ssaawa 48 tewali teeka gavumenti lyebemenye omuntu abeera innocent paka nga gavumenti oba kooti ngesazeewo nti ono ali guilty gavumenti kooti oba tenasalawo gavumenti erina kukwata kooti gyagamba nti talina musango era bajja kusumulula so nsaasidde nnyo abo bonna bakwatiddwa ne baleka abaana kubanga abaana be bakama bange bwe basigala nga tewali abalabira bajja kunyongerako ekizibu ekirala naye twewala okumenya amateeka nti lwakuba tulina abaana tetumenya amateeka tukuume abaana baffe tubeeremu tuwe gavumenti ekitiibwa tuwe amateeka ekitiibwa bwe tunakwesa olulimi olubi nga tunoonya obululu n'ojja mu kalire bali 32 ababiri ne babawa beyiro 23 ne bawuliriza strategic guidance yange kwana saba president abawekisonyi basabe emisango gye babavunana gikole ki giveewo nangamba sijja kuvaawo babasalire bamala obasalira ne basaba pardon ya president ekiri mu mateeka bwe basaba pardon
kwa bakkiriza nti emisango twagiziza nze nga siri nayo nze siri munamateeka nali Kampala mbeera ntinda so ne bakkiriza emisango gyabwe ne babawozesa ne babasalira ne mpandika ebbaluwa ne tugenda ne tubajjayo mufo gy'okumpa ekimuli ekingamba nti webale nnyo badduka kavula abamu basatu ku bo n'agamba ono yatukase yakoze kino na kino bamuyita Sami nti yatukase neneewunya abantu baagala ki omuntu abayamba yaliwa so abazadde abamu abankubira nga basanyufu n'abayamba bano abavubuka balinga 6 abo bayita bampaji Kiwaga bo bagamba otusonyiwa otya ne tulina musango tubikane tumamirike tugende mu maaso so bo bali mu kooti era babeera beewozaako kati zisobola kuyingira mu musango gw'omuntu atalina musango nyingiramu ogwo gw'abalina omusango abakkiriza ensobi zaabwe so abazadde bonna siri minisita wa kujjayo basibe ne minisita wa kukola mirimu emirala gyonna naye n'abasibe kinkakatako ng'omuntu alina obuntu bulamu okubayamba kwabo abasigalayo abajeema tebajja wange kusaba kubayamba bagende mu kooti babasalire oba basinga emisango gavumenti ebaliyirire so waliwo ekirala genda abalala bakwatiddewo oba obbye enkoko oba obbye embizi era minisita ajja kujjayo otomedde omuntu ovuga bodaboda n'ekimama osise omuntu akasimu era minisita akujjayo nedda si kituufu agala okwetaba mu drill bagende Kyankwanzi bewandiise bakole drills kubanga it's a National Leadership Institute ebangula abavubuka okufuna obukodyo bw'ekisirikale okwekuuma self defense wamu n'obukodyo obwa kulembera se Leadership Institute siya NRM bagita National Leadership Institute bagende eyo bakole drills tulinayo n'aba scout nabo bakola drills ekazi simanyi babakyaliyo n'abalala so nze ndowooza ku lwange abavubuka tukakane tuleme kumenya amateeka tuleme kulooza nti tuli bampaji Kiwaga nti togambwako bw'omenya amateeka ne mbeera nze nga ngamenye bajja kunkwata tewali muntu ali waggulu amateeka newabeera mutabani wa pulezidenti newabeera muwala wa pulezidenti newabeera omukulembeze w'eggwanga kyova olaba naye tomuwulirangako nti yatomedde omuntu n'adduka nti yasse Museveni tatangako wadde kanyonyi wadde enkoko musajja wattu he has never is a good man is a godly man talina buzibu bwonna so ku luno yakkiriza n'atuwa olunaku olulala era tugenda kujaguza olunaku lw'abavubuka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwa Septemba oba ogw'omwenda nga tujja kujaguliza mu golf ground e Masindi ekibuga ekisinga okunyirira mu Uganda yonna so tujja kubeera Masindi so nkubiriza bannamawulire abakozi ba gavumenti abantu ba bulijjo okusingira ddala abavubuka abasinga okuyimirizaawo eggwanga lino okujja mu bungi okujaguza wamu n'omukulembeze w'eggwanga nga twogera ku bizibu byammwe ebitugasiza wamu olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna lwateekebwawo United Nation oba ekibiina ky'amawanga amagate mu mwaka gwa 1999 nga basalawo nga balona obuwaayiro obulufuga nga bagamba nti wajja kubeerangawo okujaguza olunaku lw'abavubuka mu nsi yonna nga akawaayiro akatwala kali kawaayiro 5 stroke 10 omulamwa gw'omwaka guno guli okuteekawo enkolagana nga tuyita mu technology oba mu byuma kalimagezi okulaba n'okwegatta partnership okulaba nti tukulaakulanya abavubuka nga bwe mbategeezezza abavubuka bakola ebitundu 7 plus ku buli 100 okusinziira ku census eyakolebwa gavumenti ya Uganda mu mwaka gwa 2024 kwabo ebitundu 5 babeera abaana abatanaweza myaka 17 kuka wansi ebitundu 22 be bavubuka abali wakati w'emyaka 18 okutuuka ku myaka 30 then abalala be bali abantu abalala so okulaakulana kw'ensi eno tulina okukola n'amaanyi ng'abakulembeze ba gavumenti okulaba nti abavubuka tubateekako essira okubajjamu omulamwa. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.